abakozi n'omusajja okwagalangana kubanga bwe tutunuulira ku Nakanwagi nga gye tuvudde tulaba tugenza okulaba nga waliwo ebiseera ebimu Tata Angel we yasobereranga Nakanwagi naye ate si Nakanwagi yekka n'asoberera ne Betty bw'olowooza kintu kyekyo ekibaleetera okubanga ekintu ekyo kibeerawo ekyokweyagala. Kati n'olaba waliwo omusajja nga naye muzebuze muganga tayisa nga mwenzi walayi nga newoleeta omukozi oba afaanana leero ajja mukwa nga ye alina muze gwakwagala abakozi oba neyo gy'abeera bwegwo omuze gw'obwenzi tugaye ekintu ekiyitibwa omukazi kati ye kimumaliramu ddala tugambe Tata Angel ye alina omuze gw'obwenzi mwenzi Tata Angel bwenzi alina omuze omubi ogw'obwenzi alina omuze ogwo gw'obwenzi naye ayinza okuba nga tayenda byaddala oba kubanga mama twalabanga Mama Angel ye buli waba Tata Angel lwaba ayogera n'omukozi Mama Angel ye ateekawo eri suspense yes embeera eyo ekulaga mbu there is something naye nga oluusi aba ayogera boogezi okimanyi nti waliwo omukozi yajja ku mission ekyo kituufu ekyo nakyo kisoboka kati nze lwaki sibaleetako nange Julia lindako wenkolaki wenkyekengera bwenti lwaki mba nninda okumugoba nga buli kimu kiwedde nati kati ate bw'oteekawo eyo embeera meaning ogenda kuba toocunya mukozi siyinza mucunya era nkugaye wenkyekengerera kati mba nnina kyendabye kiri bwe kiti olaba ebiseera ebisinga abakozi bava ewaka nga tazze kwagala musajjawo nga kimuleese azze kukola naye ng'embeera bwe tutunira Mama Angel embeera gye yayisangamu Nakanwagi nga mbutuufu ne wemba nga nze Nakanwagi nange nakusasula ki nakukuba migo nange nga nekwata omusajja wetutunuulira Nakanwagi bonna basiiba waka kati Nakanwagi ki ekimwogeza ne Taata Angel wali eri nga nze wendi naye ate agenda kubeera ate kasiru ku Taata Angel nga babeera mu nnyumba egi oba omugamba ki meaning kale ki ekiyinza okuleetera okwogera n'omusajja w'omumaka nga omukyala asiibawo osobola okuba nga munyumya bunyumya mboozi maama kuva ddi nga munyumya n'omusajja w'omumaka ate nako tonyumyako na musajja gwe togamba gwe buli gwanyumye naye alina kubabbaawo ekyo ekintu nno kyanjawulo omukozi kubanga ate bw'atayogere na Taata Angel otaddewo distance wakati wa Nakanwagi ne Taata Angel okimanyi nti nsobola okuba nga soogera na Taata Angel buli lwondaba nga tetwogera naye nga twogera nga toliiwo kuba waliwo Mama Angel wavaawo n'agenda mu tawuni lwavaawo n'agenda n'akola nga toliiwo ne tufuna katime era nga weweegendereza Nakanwagi tewamukwatako na Taata Angel tomukwatangako naye ate twamulabanga ng'ali ne Taata Angel n'akyusa obugoye n'ayingira ne bagolola ne Taata Angel eyo kya paasi bali ne Nakanwagi naye tewakimanya kati gwe nayisa omuze embeera ogw'omusajja okimanyi n'omusajja naawe oba oyagala abasajja bali okwagala okimanyi waliwo omusajja atayagala bali nga tayagala waliwo omusajja atakwana mukozi nga tajja muwa na budde nze nali nkirabyeko of course gye bali nga tagenda muwa yes nga tajja kuwa mukozi bwe naye n'abakyala b'ewaka basindiikiriza omusajja akomyewo akooye oboggola tetulangako Mama Angel nga yogera Taata Angel bulungi eba babeera mu kuyomba Nakanwagi mukazi waffe mugalaka kimuleetera okumumalako ebirenge nagaye bannange ate nga bw'agenda ewa Nakanwagi ayogera naye mukakamu afukamira n'amuyita anko naye Mama Angel yali afukamiddeko dinaawa ku bbaawo akatunda nti kaako okomyewo bwe Mama Angel amulaba complaining naye ate twabiraba lwaki kubanga naye atuuka ekiseera n'awulira nga tekikyetaagisa nakwogerako ng'amanyi nti omukazi ojja kiraba nti omusajja wange wamuyisa we bati ne we bati okitegeere weetereeze nze ndaba abakazi b'ennaku zino tebakyayina mpisa olaba edda obukazi si bonna era okukoze tugamba buli omu naye abakyala abasinga ennaku tebakyayina mpisa kubanga omukazi ono alaba akola afuna ssente ze akola agenda ku makya n'adda n'akomawo na bw'atyo asobola okwegulira asobola okwesisa enviiri okwesisa enjala buli kimu kaakati agenda otunulira omusajja
Musajja nga talina nnyo mugaso kati otulaba tata Angel talina na ssente oluusi ng'agenda. Mama Angel yamuwa. Kati ogenda olaba ng'omusajja olinamu bogolezi ate ng'agenda olaba akaana kano kannakanwagi ke baleese oba Betty ono gwe baleese alabika bulungi amuwa empisa abasajja baagala respect. Omukazi togimuwa omukozi agimuwa ng'agamba ye lwaki kamukozi ampa respect kanneeyagale. Kyekyo kye naadde ntunuulidde bwe tuba tusiba ffenna ewaka nze sikola naleeta omukozi fayini waleeta waki lindako naleeta omukozi fayini nakkiriza bwali kati bba wange ojjawo amaanyi agogera ne bba wange oba omusaba ssente zaaki waliwo by'otamuwadde omusajja amekinga sure nti ssente azimpa okuba ajja zireetera mukozi genda ogula emmere naye nze mugenda omugamba naye tewali kino oba baba kiŋŋambye nentwala obulunzi ne ŋŋamba omwami omusajja n'ampa ssente naye ate okimanyi nti nawe omukyala wa maka waliwo olumu ate w'otumayo omukozi n'omugamba genda ogambe tata Angel oba nze sijja mutuma kino nkiyogera kuba sijja mutuma okitegeera waliyo ababatuma fayini naye bakola nsobi. Nze ndaba omukozi tata Angel ne mama Angel bonna bandibadde waka alinganga mwana n'omwana mumuyisanga mwana era yamugamba agende wa ankowo akuwe ssente oba z'ennyaanya oba siriiwo genda okole kinene ekyo mba nkikulekedde nkigambye naye kati okwejjawo ebyo byonna okuba nga omukozi tayogera na mwami wa waka ng'ayogera na mukyala wekka gw'omukyala asiiba ewaka lwaki oba oleeta omukozi kyekyo ebyo mama Angel alina omwana omu talina mirimu gijawo ekikulesa omukozi kyaki gwolowooza nti buli muntu yandibadde alina omukozi ewaka si buli muntu naye kyeyagalira ng'osobola oba olina obusobozi obuleeta omukozi ewaka lwaki tomuleeta omwana omutwale mu ddekeya oba toyagala mukozi kwogera na bbaawo kati omwana bw'alwala maama nga tate Angel yandi okumpi nkola ntya olwosigenda mugamba kubanga ninze mukubanga muninze kukyogeza bwe batyo waliwo ekintu nga kyo kale kiba kyetaagisa ne waliwo ensonga ez'ekisiru njagala ssente zaamu nnyo ogenze wa musajja kyekyo kyetaagisa omusajja alina kyayagala nakanwagi yakiyina twogerezeganye kubanga kyetaagisa. Nze ngamba ebiseera ebisinga ffe abakazi twetwereetera n'abakozi okututwalako abasajja mubasembeza omukozi atuuka otya okwogera n'omukozi w'ewaka nga mwenna weemuli. Nze ngamba omukozi yandibadde akola kyatuukirira yamuleeta nti anti tewali kino bwekiti ne bwekiti. Kati kino eky'omusajja okuleetera omukozi okikkiriziganyako kubanga waliwo okubanga mwagala omukozi naye ng'omusajja alina yamukyalo b'amaanyi ng'alina connection n'akufunirayo omukozi tukyogerako munnange ajja okuleetera omukazi mujja nati bwekyogerezeganyako ne mukiteesako omusajja n'amuleeta kati kyogamba asale siriwe waba yamuleese boogere naye no sikwogera naye waba yamuleese twakyogerako munnange simanyi nti oba oli muganda we oba mwana waani okitegeera siyinza muganda kwogera na mwana wa muganda we kuba balina connection y'amaanyi okuva ewa eri gye bavudde okitegeera tebeemanyi afunye omuntu kati tuba twatula ne tuteesaako nti munaye ngenda kufuna omukozi mba nina okumanya ogenda mumugjawo kati amuleese kwegamba omwami waabeera omukozi alina kubeera nga kasi no nkugambye kisinziira toyita ogera mutunulira ekintu kino ŋambye omusajja waba agenda leeta omukozi amugjeewa waliwo omukozi gwagenda oleeta nga mwana wa muganda mwana wa ssengaawo tukitwale nti talina tamumanyi kati bwaba tukiteesezzaako kyababiri kyagenda leeta omukozi sijja kukikkiriza agenda mujjawa okitegeera kyekyo kyentunuulira amugjawa mbu waliwo amundabidde nga nange nsobola ogenda ne munoonya ati gwakubuze biganye tubivaako nga weekola emirimu nangikola kyekyo lwaki obadde bali togikola mu ntandikwa mwesibasiba ku bakozi edda ffe bajjajja baffe batunyumizanga babeeranga ewaka nga tewaliwo bakozi tebakolanga mirimu ng'ate balina abaana bayitirivu anti wekiba kiganye nga mbikola kyekyo nagenda nti mba nina obusobozi obw'omukozi mba nsobola omuleeta gw'atalina busobozi ng'okivaako obulina obusobozi obuleeta omukozi kati ate akwagalidde omusajja obusobozi ate katirindako baleeta omuntu aleeta omukozi nga alina obusobozi osobola omusasula emitwalo gyo oba 10 omwezi
naye ng'ate obusobozi obulabirira bbaawo tobuyina. Omukozi n'atuuka mu kisenge. Omukozi banenjalira ku buliri banenna bwerabidde n'ayala obuliri n'asiimula ebisenge n'agolola essaati za bbaawo. Kakati yo n'amunenyezaawo. Okusinziira ku tteeka eryange nsuubira ebyo mba nabigamba dda. Toyingira kisenge. Tokola tosebira otyo obuliri nga wemba nzobadde okugaana okwogera n'omusajja kyo kikutwala mu kisenge kyange okujjako ng'obwongo buba tebukola. Waliwo kubanga tosobola munenge kwala buli okeera nnyo. Nze mba nkuwadde amateeka gange. Munange omusajja okeera nnyo. Ebyo muleke bitunuulira. Kati kiri bwe kiti. Nze wemba nkulese nga nkuwadde amateeka gange. Nze nshonole nga sikola tinkuwadde amateeka gange. Nkuganye woba olina ky'oyagala ntuukirira. Ndaba oba nsobola okukola kyokkolebwa. Omwana ono bamusindika okuva ewaka yajja ku missoni. Kati ono omwami ne wabali mukalikaze. Wotasobola wakwata. Mama Angel takola ki? Mukalikaze. Kati omukozi naye agamba Mama Angel akulaba kino bati bwatandikira naye okwetega. Nga naye alaba besides nga tukijje ne kuba mukozi oba nekiye. Waliwo abakozi abamu mukwano. Nga ye takulekera. Oba tono omusajja akulabirira. Oba tono omusajja nga ewakala buli kimu akireeta. Ye gye yava mu nnaku gy'alimu. Nga ye alabya ddala omusajja ow'ebirooto. Oluusi na mulogo. Tuleeta abakozi balogo. Tuleeta abakozi nga omukozi nga ayambala zimmini. Omukozi nga yeefako nnyo alabika bulungi. Nga mutuufu omusajja naye tolina omunenyeza. Nze munaye mba nakuwa amateeka gange. Bannenge yalema kyamateeka. Anti we gagaanira okukolebwa mba nkugobya. Nakugobya dda n'otambula n'ogenda. Nkyala okubanga amakakali nnyo. Simanyi wekikuukira kikakalinga nga nagambye. Nkolewe budi wange tebwabambala. Nakyalo osobola mulekera emirimu gye n'ofunayo ng'ajja kumakya n'akukolera emirimu gyo. Omukozi alina sula waka. Si kyatteeka. Osobola omuleka n'ofuna ow'okumpimpi ng'ajja n'akukolera emirimu emisana kubanga ekyo toba nnyo emirimu gy'amaanyi. Kati bayirete mu mwami n'akomerawo nga taliiwo. Naye okimanyi nti nno omusajja wabanga mu nzu ekyo tekimulobera butaagala oyo mukozi. Olwedde aba alimaka. Ekituufu kyeki. Oba naye ekituufu kyeki. Abalabi abalungi mutubulire ekituufu kyeki. Bw'olowooza omukozi ono yandibadde limit ki? Yandibadde ambala ngoye ki? Olowooza ki ekibaleetera okuba nga beeyagala ne beeyagala boosi n'ayagala n'omukozi. Ate besides n'ekyo waliwo ewabeera abakozi abasajja. Ogenda okulaba omukozi omusajja ayagadde maama w'abaana. Olowooza ate ekyo kyekimuleetera. Omusajja ye agenda olowooza ye agenda kirowooza atya. Kubanga n'abakozi n'abasajja tugeze oba wa Tutekisi ng'ayagadde omukyala w'omu maka tubalaba ab'emidaala bano abatambuza nnyaanya biki n'ayagala omukyala. Golowooza ate ekyo kyekireetera omusajja akulabirira yakuwasa n'akuteeka mu maka. Kyekikwagaza oli omusajja asiga Tutekisi oba omukozi shamba bw'oyo w'ewaka. Ekyo kye nagambye okiraba waliwo omuntu nga ye alina omuze nga gwomuze ogumulimu. Yes, kiri byonna nga n'omuze oli naye kintu kyamwambala dda nga ye mwenzi buli kimu weekiri ewaka ekikuza ku shamba boyi mwezi naye ngaowa ebintu oba omwami byamukola nga tamuyinza oba bulungi oba kale nga tamuwa bulungi nga bw'abeera naye awulira tali fi oba nga tawulira nnyo mirembe naye ate nga wabeera ne kali kashambabo ekisooka akakozi akalenzi kagenda bakati omukazi mami kabita mami kadduka eno kati bw'aba alinako bawulira emirembe kubanga kali tekasobola mumubogolera tekasobola mugamba oba walaki wakoze kirungi kati nga bw'aba naako aba awulira emirembe ate oluusi ekintu kino kiviira ne ku neeyagala gye mweyagadde nti nno twagala abasajja olwa ssente abawalafu abasinga baagala abasajja olwa ssente naye ng'omusajja ogenda mwagala olwa ssente tomanyi mbeera ze tomanyi oba osanga omusajja avuga Range Rover akugambyeko agambye ayagala kuwasa nnaku 2-3 okkiriza kubanga alina ssente otuuka ewaka nga matiri muna nga yakola dda yategeka naye nga tomanyi ekituufu omukwano teguliiwo
ne mutuuka ne mweyagala ne muzaala omwana ne mugamba tetugenda sigenda ate kunoba oba nveeyo kanfuna omuntu gwe njagala omusajja n'afuna maid n'amwagala ng'amwagala naawe n'ofuna shamba boy ng'omwagala kubanga tewaliwo mukwano oba bufumbo ate obufumbo buyitirivu kyogamba tokirabangako oba bufumbo bungi ng'oli afumbiddwa lwa ssente mostly abawala oba omusajja ng'ayagadde omukazi amwagadde lwakuba kabina nga ye awulira wewe wali etegekazi omukazi ngaetwale muwasa naye nga tomanyi omukazi ono ali atya okuva eri ewabe gye bamukuliza emirimu agisobola tagisobola kyekireetera ebiseera ebisinga abantu b'omu maka okwenda ekyo kireetera ddala kubanga ogenda olaba omusajja tomwagala kituufu naye nga tiwobeera ne kano kashamba boy mubutuufu okaagala owulira okaagala bulungi kakola buli kimu kyolabala emirembe gyo gyonna giryagyagikomyewo mama Angel bimuweddeko naye nga bamikwano banne tubaagala nnyo mwebale kubanga musubscribinga mwebale kubanga mulikinga mwebale kusharinga bannange tubeeyanza nnyo banne mweyanze ku bantu tubeeyanza nnyo munnaye olw'okutuwagira bannaye buli kimu mwebale nnyo kuwagira kusharinga n'abatannaba bannaye musharinge buli kimu kitambule bulungi tetujja kukoowa kubeebaza bukanaku buli ssaawa buli ddakiika kubanga mwe abatubeereddewo mu kino singa simmwe singa nga tetuliiwo tugenda kuba tubaleeteranga talk shows nnyingi ez'enjawulo nga twogera ku miramu egy'enjawulo bannange tubaagala nnyo mubeere bulungi bannange we love you guys so much